jako akawuwo nga 27 gw'Ekkumi 1998 ekibiina ky'amawanga amagatte ekya World Health Organization kyalangirira nti okutandika nga 12 1998 ensi yonna yakujaguzanga olunaku lwa siriimu era nga lwasooka kujaguzibwa mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Free State. Olunaku olwaleero Uganda yeegase ku nsi yonna okukuza olunaku lwa Mukenenya nga bwe kyalangirirwa. Mu mwaka gwa 2016 ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNAIDS kyavaayo ne kironda Omutanda okubeera emmunyenye y'okulwanyisa siriimu mu buvanjuba bwa Afirika era nga Masomoji yasinziira ku matikkira ge agajjubireewo mu lubiri e Mengo ne yeebaza abantu abavuddeyo ne bettanira okwekebeza akawuka kano. Eyo bakozi bannange abeenyiridde okulwanyisa Mukenenya obulwadde obwa AIDS wano ewaffe era n'awala wonna yeebaza abo bonna abagenda ne bakeberwa okumanya abeenyiridde ekikulu nnyo kubanga bw'obanga bafuna obulwadde batandikirawo okujjanjaba era n'okutulaabuga era temweyibaala Mukenenya alinga azzeemu okutujjira buto ensonga nkulu nnyo naddala abantu bonna abato bakulira omulanga ogenda okwekebeza. Minisita wa Buganda w'ebyobulamu ow'ekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya agamba nti abantu beesuddeyo gwa Nagambye kiviiriddeko akawuka okweyongera okweriisa enkuulira mu bavubuka awamu n'abaana ab'obuwala. Amasomero beekuumire mu kusoma. Tukirabe nti abantu basinze okufuna akawuka bavubuka abavudde mu masomero myaka emimpi, abawala beggwanyiza abasajja bakulu, bano bannaffe abawala abatunda akaboozi. Eyo ensonga yeetaaga otunda n'obwegendereza singa tunakuuma abaana baffe nga bali mu masomero oba oliawo kinaayambako emirerembe egyo kubanga tebagenderera nnyo ate n'okuba nti bamatira naddala abazadde naddala abaana abawala tubawe ebyetaago ebisookerwako. ABS TV eyogeddeko n'abakulembeze ab'enjawulo ne bawa amagezi ag'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya nga wano nno Kapiteeni Dennis Saazi Ssenkulu wa Nsoba Slaughterhouse ku Kaleerwe agamba nti ebikolwa ebyo by'okulya obwenzi, enkuza y'abaana embi wamu n'obutambi bw'obuseegu ye Kanaaluzaala era bw'atyo n'abasaba okudda eri Katonda okutaasa embeera. Okunoonyeza ku kigambo ekya siriimu. Siriimu tasobola kuva mu Uganda ng'empisa zaffe mbi nnyo. Katonda tumwogerako bwogezi tetukkiriza byayagala. Okukuza abaana kutulemye, obuseegu butulemye, obulyankuzi butulemye, omwana akula ng'ala pornography onoomwonya otya siriimu. Akula ng'akiraba nga kirungi. Haji Sekanyo Sulaiman Salongo ssentebe w'abasuubuzi ku Kaleerwe ategeezezza nti abantu balina okugoberera amateeka ge bassaawo wamu n'okwekebeza okusobola okulaba nga bamanya embeera y'obulamu bwabwe. Bonna abantu baffe byonna gye bali okubeera nga tussa nnyo ekitiibwa mu mateeka agatuweebwa abasawo okubeera nga tugagoberera. Agamba ng'okwekebeza tutegeere bwe tuyimiridde ate bwe tumala okwekebeza tube nga tugendera ku magezi ge baba batuwadde. Ekyo kitegeeza nti tujja kubanga obulwadde obwo tujja genda tubufunza mpolampola. Mukyala Agnes Kaggwa ng'ono omusomesa ategeezezza nti abantu balina okwebuulirira nga tebannagwa mu buzibu. Nga w'omutima gwo ddala kino kyeŋŋendamu kyekisaana ogenda okituukamu ddala nga wafunye omusenga w'omutima yakubuuliridde kikyokola ki kubanga buli lw'oyingira ekintu omanya ki ekinaakivaamu. Kale mbadde mbasaba beekuume. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne balangirira nga bwe balinako ka Mukenenya era ne bakubiriza n'abakayina okutandika eddagala. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okatambi k'omwana omuto ng'ataddeko pornography wa buli kika.